Okusaala Juma ku Masjid Rashid kukulembedwa mu Sheikh Zubair Kurubya Bakasambi kakwetabiddwa Municipal Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi ng'omwaka ku kalenda y'obusiraamu guggwako. Sheikh Zubair akubiriza abasiraamu okuwa ekitiibwa obuwangaazi bwabwe n'ebiseera bye bamala ku nsi babikoleremu eby'omugaso okusinga okubigayaaliramu. Obuwangaazi bw'obwo ng'otegeera nga toli mu mbeera ezo ssatu bwe buwangaazi bw'obwannamaddala. Mikwano gyange abalungi, obuwangaazi bwaffe abasinga wano katutandika okwebala abalamu. Obuwangaazi bwaffe tubukozesezza tutya? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza mu hadisi n'atugamba nti ni'mataani maghbuubataani, ebyengera bibiri abanadamu tubigayaalirira tetubiwa budde. Ni'matu siha, ekyengera ky'obulamu, wal faragha, n'ebiseera. Ebiseera byaffe bannange tubikozesa tutya? Sheikh Zubair akubiriza abasiraamu okukozesa obudde n'ebiseera byabwe nga bakyali bavubuka nga balina amaanyi ebiseera n'obuvumu okusanyusa omutonzi ng'ebiseera by'obukadde tebinnabatuukako. Kozesa ebiseera bye eby'obuvubuka ng'obukadde sibunnaba kujja. Kyategeeza nti ebiseera by'obuvubuka bw'obikozesa obulungi Allah tagenda kukubuuza ku biseera bya bukadde. Lwaki? Kubanga ebiseera by'obuvubuka byebikolerera eby'obukadde. Tagenda kubuuza ku biseera bya bukadde ng'obuvubuka bukozesa bulungi. Biseera byaffe eby'obuvubuka abasinga wano obungi tusobola okusiiba. Bw'oba ebiseera by'ebyobuvubuka osobola okusiiba, ekyo kinyweze. Abasiraamu era bakubiriza okweyambisa ebiseera nga bakyali balamu bulungi nga tebalina birwadde bibabalambirizi okukoleramu ebirungi kubanga akaseera nga balwadde babeera tebalina kye basobola kwekolera. Kozesa obulamu bwo siha, obulamu ng'oli wa health, oli mulamu. Kozesa obulamu bwo ng'oli mulamu qabla saqami, ng'obulwadde sibunnakutuukako. Bwebalumirizaako yali mulamu bulungi ng'asiiba Sha'ban, asiiba Rajab, Sha'ban, Ramadan, sukaali n'atuuka ne bamugamba titoddamu kusiiba. Ekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala kano akaseera tagenda kamubuuzaako kubanga ekyali kimulemesa okusiiba bwali bulwadde. Naye bwe wamu ogenda kuwaayo nsonga ki tekyakulemesa okusiiba ng'ate amaanyi obulamu wali obulina. Abamu ne tutuuka n'okweteekako ebirwadde ebitali biffe olw'okuba twagala okwewonya. Naye kozesa sihatuka qabla saqamik, tayimu ye ey'obulamu gikozese nga tayimu y'obulwadde tennatuuka. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukulumu.